Gyenvudde mwe tukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizzaamu essuubi byonna mu pulogulaamu Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 2. Awuliza CBS radio y'okujjajja nze musajja wa Kabaka 2 Matovu. Mwenna abawuliriza batumirako bannange mwe bali kubeerako. Sisobola bamenya ssekinnoomu kubanga muli bangi abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali ebule n'ebweya. Owekitiibwa otandise okukola otusigire ekifaananyi gye wasinga okulwa ye wa Madivaani era wakolerayo ddala akasente oluseera kanene. Kakati wengene Madivaani ne banondanga office assistant. ova ku bya public relations Anti office assistant zaali titles z'abantu naye nga nze ntwala public relations naye nga ndi mu office ya ba directors Jant Madivaani, Manubai Madivaani, Pratap ne Surendra Madivaani. Surendra Madivaani yali mukama wange nga yatwala public relations. Kati era nakolanga nenfuna ate emikisa egy'okugenda era okusoma. Nefunako omukisa okugenda okusoma nze by the way public relations nga netwala advertising okulanga naye nali understandinga omuzungu yaliwo bamutanga Van Art, Louis Van Art eri Mungereza kamu understandinga era wewe yagenda nenkola ki nenfuuka public relations and advertising section nga nze nkitwala. Kati mukutwala gundi eyo section eyo sikasi tutajjanga olukiseera ekyo nga gavumenti ez'ebweru zaagala nnyo okuyamba abaddugavu Abafirika. Kakati awo nenfuna era omukisa nengenda ebungereza olwa myezi 3 twagala myezi 3 okusoma advertising, film making anti television zaali zitandise okujja film making. Twagenda nomwami nze twagenda abantu babiri nze ne mwami bamutanga Douglas Kavuma era kyali ebungereza nvulayo nze nenkomawo netandika yali Douglas Kavuma yali public relations officer wa Lint Marketing Board. Sibi bapamba public relations officer waye tugenda twamala short courses obo emyezi 3-2 wakola bungi nnyo bwali bungi ddala naye nga bwali bwabanga intensive nga buli comprehensive intensive olina okukola programu zezo okuzimala mu myezi eyo oba 3 oba 4 gye babakwate nalikoako certificate. Kakati nno bwemaliriza nenkomawo awo Amin wakolaki Amin wagirako gavumenti y'obote wasangibwako nasenali 71 nakadda kuba Helsinki School of Economics. Kakati abazungu abayini bagenda bonna kati bakama banki nebakunulira abaddugavu abaaliyo mu kampuni nabagandi nebampa okuvunanyizibwa okubeera general manager wa Mulbox kabakola bi packets ebisibwamu ebintu
bayita corrugated cardboard boxes embeera general manager wa company eranye Nairobi breweries ne bapa ne obuvunaanyizibwa obulala obwa Uganda Metro Industries baali bakola chain link facing wires alina bangattako ne company yali ekola kale katono ne company yali ekola emipiira ngeri trading emipiira emikadde negitradinga nebakino olwokubanga mulibandi yalina fleet ez'emmotoka nyingi nnyo watekako kakayino tyako okuyamba emmotoka zamulibandi zatwalanga ebintu okubitunda kakati bwebamala ate nebanteekaku omuzungu yali akulira factory ekola bulbs mulibani alina factory ekola bulbs bakira mulax ngeri akumba walinga Uganda grain milling ejinja bagene masese nga ina kati naye nebagimpa nenjikulira olwo nyina gundi nga 3 amakampuni 3 anti abantu nga tebaliiwo abalina obukugu naye wemba ndi eyo obeerayo omusajja yenamusangamu mu militires yamadwani tires nampokera ekintu nga titukolera bulungi naye nangezako ye yali alowooza nti ye nyini yalibadde weyasangibwa yalibadde mu kifo ekyo ekya general manager yali muzungu no yali muddugavu wamutala lwakayikala simanyi oba akyali kunsikulo simanyi nataliko kukuba enkokola nampa owabiro akati olumu akonjera olumu 1972 nengenda mu conference ya Rotary yali Nairobi kakati nga governor yali yasooka yali munnauganda omita Fani Ntende oyo yali chairman and managing director wa Wellington Marketing Board kanafuuka governor wa Rotary district 9200 kati kutwali nali Rotarian ejinja kati wegenda e Nairobi nagenda by air wayita waggulu ekyo ono nekimuluma alina sente za company lwaki tatambulira mu baasi nagenda owabakulu enaggulu nampa wabirayo bandi awo nga tebanonye abagundi aba state research bigenzemu ne security nene bankwata nga ngenda owaliwo omukwano gwange bamitanga Jack Sentongo yalina advertising company bayitanga publicity services nemuyitiramu naga nti omanyi tugende ewa Jack Sentongo kati yaliko minister yaliko PS2 wa finance nabeera mu Uganda government nabeerako ne minister ku mulembe gwa Godfrey Binaisa minister of finance kakati naga nti omanyi ensonga zino kundi yanazitobola tugende wa mwama muyitanga Joe Kiwanuka nga alina company etunda amasuuti amasaati etayizi ennungi ennyo company bagiyitanga yerabidde naye nga lyawo Kampala road abakukutte bakuwamu ne waaza egenda okwebuuza anti bwebankwata nebagamba nti jangu tukwetaaga nemmalako okuyita mu bantu bano okubabulira tomanyi kinaddirira kakati
netuteka wajjulu bamina yakafanno tutuuka eyo aganti bino sijja kubisobola nakubira omwami eyahuliranga political office mu office ya Amin erinnya sindirabidde naye yali munubbi naye nga akolagana nekiwolonka okugula amasuuti gani ga Amin nga mwami kiwolonka yasaplayinga amasaati amataayi ngatto aga Amin nokatuwaawo tugendayo mu office nga sikyeko nali innocent nange nga tutuukaawo ng'ayita secretary we yali muzungu president's officer yali muzungu aganaleta fayiro eyo naleta fayiro ng'eri bweti omugugu bwebuti olwo kyekubulidde abantu abalala bonna okyesekubulidde abagundi bamala okumpaabira wali eri ate nenfunayo ebbaluwa edde bazitanga email olwabeeranga wabbulu mungeri akafulaga naye nga olyako obutesi kwabeerangako East African Community post office kwabeerangako kwoteka stamp nogula stamp noteka mu boxi nobutwala e Bulaaya kati nange nafuna akawaluwa bwe katyo nga kava kuba omwami bamitanga Elisa Kironde mulimu obubaka ki anti nkugira kuba wali wajja efayiro ennene nnyo bweti ate nebbaluwa andi ebbaluwa eyo nga baluwa zonna ezijja zagendanga mu state research gyezisookera nebazisumulula nojyamu photocopies nebazisigaza baziteekamu nebaziteeka mu fayiro muli kakati Sebbi omusika wabiranga Sebbi oba ye Sebbi yakolangamu yali akulira department eyo eya politics ya Amin kakati bwe bampabire nebagattako naye ebbaluwa ekyali mu bbaluwa kyaga nti katulowooze watuuka bulungi okuva e London twasanyuka nnyo okukulabako naye kyoba omanya nga twakugamba Amin oyo omusajja oyo atujekeddemu tulekwa okumuggyako Ssebunnya yegasse kubayekera byebweru tulina okumuggyako era tukuweereza ojja kugenda mu kifo gundi negundi kyabijika bulungi byali mu Uganda mu Uganda bakuwe mukolagane musobole okulaba nti omuntu oyo avaako mangu nasayininga katubasabire nasayininga Elisa nejja bafunamu dda kopi otuuka eri bagattankubira ebyokwonoona Sebbi ali yaŋŋamba ntwali tukuwaddeyo emyezi ng'esatu kyokka otalipootinga nga bamanya nti ebbaluwa ebintu ebiri mu bbaluwa muli bituufu ekibula nti abantu bangi nnyo bakwatibwa mu ngeri bwe zityo mu ngeri eyo naye katute fayiro eyo nga banoonyamu kopi nga mweri naye ngeri bweti teri kunzezekka naye ngeri nekubantu abalala abakwatibwanga ebyo bivaamu otya anti nkujjira nga aganda kati we bali kujja singa watuzze mu myezi ng'esatu bali kunonyi nkubuuza bino obimanyiko lwaki tewalipootinga
Ekitegeeza nti naawe oli mwabo abasekretera gavumenti naye nga bakuleese nkuleese otuli mwami kyonoka nadictating ebaluwa adictating ebaluwa to all security units mu Uganda yonna borders nti mwami Robert Ssebunnya abadde cleared, please allow him to move freely. He's free. He has been cleared. No guarantee. Copies to all good. Yes, President Addiction from here. Kugamba kakati oyo ate bwe ngenda enaggulu waliwo police officer era akulirayo naye nga mulamu ne Mariamu naye nga ali ki Sabatemu nga naye ali naggulu Mariamu gwe tuwulira Mariamu Sabatemu yoyo kakati nga ngendayo koba nga okuripootinga nga ngendayo ku isu ono ze yawaayo mwami Lwakayikala eyo eyokwonoona ssente bambuuza nga bategere nti yes nagenda e Nairobi nensasula eya ticket ngenda e Nairobi kubanga olukiiko lwali kukwata ku Uganda nga Munnayuganda ye gavana olufeenti bangi abasukule naye nzisasula genda mu basi nalina ngula etikiti negenda agandi okay kati yali alipootinzeeyo era nti nakwata sente za kampuni nenziweereza e Japan okugula obuuma machines obukola pins ne clips ku mabaluwa ne pins ezo ng'alipootinzeeyo kyali kyabulabe kyebiseera ebyo anti ngulu anti erowooza nabba sente zaki za kampuni olabi kakati ekituufu kyali nti nagenda neneewola sente emitwalo ebiri ebiseera ebyo nga nyingi nazeewola mu Barclays Bank ey'Ejjinja nenziweereza omusajja e Japan ayapiriza obuuma obwo mukwano gwange bamutanga Perez Bukumune yaliko deputy governor wa Bank of Uganda yali assistant manager mu Barclays Bank Ejjinja yeyampa sente ezo nenzisasula bulungi nga ebyuma bizi alimu ebijja nentandika okukola ki okola emirimu gya kampani nkole emirimu gya kampani naye nga buli bwali bwange ng'omuntu nali mufunye tandika okukola clips and pins olabye kakati onaalipootinga obujja n'effutwa ly'abantu ebyo byonna byava dda bwe bityo bwekiti kati nomunange ambeera cleared nga nkomawo kamukyoki nga nzira kukola emirimu gyange naye ebintu nebyeyongera okubeera obubi mu Uganda abantu nga bakola ki battibwa bakwatibwa ebityo nebintiisa omukyala wo lwali luddawa mukyala olwalukumi mufunye nezadde olwo alukumi kakati nga tuganga omukyala bwetumanyi kagende e Nairobi sooke neewogomeke ng'olina byotandise okulengera sajja abo bakwegezaamu akati nagira kino ne Nairobi antandikayo akaduuka akatundanga engatto
my wife bamutanga St. Will, bamutanga Willie Broad. Kiwonoka Ssebunnya. Kati nga ndala kaluka ka company. Nkuna akaduuka. Ndala kakukola ngatto. Engatto zikola okufuna amaliba. Nafuna amaliba. Nafuna abajaluwo. Abajaluwo balungi nnyo mu the best cobblers. Balungi nnyo okukola engatto ezo. Nezira engatto zange zaali ennungi. Nenzibawo. Ne bazi dismantlinga ne bakolamu engatto endala. Olwo weewogomye eyo. Ndindi eyo. Oli mu ngeri ya kipakasi. Era. Family eri eno. Family eri eno. Etudde we Lubaga wano. Kabuzi. Olunyumba yaffe ewedde eri eyakalina. Eri. Ewedde. Era munaleka family yange. Engenda. Tiwaddamu kuwuliza nti era waliwo okulondoola. Yeah. Anti oli yali anondola obutaba general manager. Muzibu navaawo. Ne babumuwa. Nakakala. Naye yakakala. Naye ati kyeyawangalawo. Waliwo ekintu kye ne bamugoba bugobi. Enjogera eva nti lw'oyagaliza muka kitaawo. Kaakati munnange nga tubeera Nairobi awo nga n'abaana mami bampeereza abalala basigale n'abakulu sigale nabo ontandika okugira olwo bwenva Madivani omukwano gwaffe Jack Sentongo yali PS mu finance yali minister ku mulembe gwa minister of finance nga bwenagaye ku mulembe gwa Binayisa nga company ye bayitanga publicity services ekola ku advertising. Remember nakugamba ati wafuna obukugu nali advertising wa Madivani company nyingi nnyo of East Africa. Kakati ng'atunda company ye ya publicity. Kakati nalina mukadde wamwe amutanga Basil Ddungu bambi Amin era yamutta. Tekulabanga ku mulambo yagenda awo nnoona nawulebwabwati ne tugula company yani ya Sentongo olwetuulawo ku Impala House wane Kampala awo nyiro tujja okutandikira ali ku CBS 88/8 pulogulaamu gyenvudde y'Oweekitiibwa Robert Kasule Ssebunnya akubuulira gyenvuddewe ekitundu ekyokubiri mukkiriza ekifundikirira awo tusinkana obudde obulala mbaagaliza wiiki ennungi mbaagaliza akaseera akalungi togaana gwe pulogulaamu zaffe genda ku mukutu kale ku mutimbagano saala guyita omukutu omukwanira wala teekamu bute CBS FM Uganda Facebook ojja tufuna ku YouTube ojja tufuna Instagram byetwogerako kaakano obenga otulaba ate era ng'obiwulira nze musajja wa Kabaka birime matovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka 88.8 CBS FM